Abasiraamu okuva mu bitundu ebyenjawulo beeyiye ku muzikiti ekibuli okwetaba mu kusaala jjuma kw'ossa n'okusabira Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi ogwa-31. Okusaba kuno kwetabiddwamu jjajja w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge, abakungu okuva e Mengo nga bakulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro asooka Robert Waggwa Nsibirwa, bannabyabufuzi kw'ossa n'abantu abalala. Bano basoose kusaala jjuma era oluwedde Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi n'akulemberamu okusabira Kabaka. Omumyuka wa Katikkiro asooka Robert Waggwa Nsibirwa asomye obubaka bwa Katikkiro ng'essira lisimbiddwa ku kukuuma obumu n'obwa Sseruganda ko n'okwongera okuvumirira abagezaako okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa kya Buganda. Abo aboogera ebitatuuse n'okuyuuya n'okuvoola Namulondo tubasabidde era tusobola Mukama ajja bazza nabo twongere otambula nga ffena tuli wamu. N'abakulembeze b'Abasiraamu okuva e Kawempe nabo beetabye mu kusabira Ssaabasajja Kabaka era okusaba kuno kubadde ku ssomero lya Winterland erisangibwa e Kawempe. Okusaba kukulembeddwamu ow'ettwale ly'e Kawempe Sheikh Muzamiru Ssemwanje. Bano nabo bavumiridde abantu abakozesa emitimbagano okuvvoola Obuganda. Ffe tuvumirira aba social media ebyo byogera ku Kabaka kuba ddembe lyabwe okwogerawo batyo, naye nga ffe abaagala Kabaka waffe ebyo tubivumirira. Nkubira omulanga abantu bonna bettanira social media zino babeere nga bazikola mu bwesimbu, babeere nga baziteekateeka bulungi, baziggyemu okulimba, baziggyemu okuwaayiriza. Benoni Sempala omwami wa Kabaka atwala eggombola y'e Kawempe Mituba 5 yeebazizza abaami ba Ssaabasajja Kabaka abalwanye okulaba nga bakuuma Obuganda. Nga tusookera Katikkiro, baminisita, ab'amasaza, ab'amagombolola, ab'emiruka, abatongole n'abatakansi okulaba nti olwawo wabaddewo abavungisa ebigambo naye nga musobodde okulaba nti Obuganda bugenda mu maaso. Abantu beebazizza omutonzi olw'obulamu bwa Kabaka. Okusabira nannyinimu Beene Cuucu Ssaabataka kitukakatako nga bannakawempe saako ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu kubanga Beene bonna tewali gwasosola kakubeere mu mawanga, kambeere mu byaddiini, kambeere mu byanjigiriza. Nze nina okukkiriza nti okusabira Ssaabasajja Kabaka nsonga nkulu nnyo, nsonga esaanidde. Bwe tumusabira tuba tusabidde ensi yaffe, tuba tusabidde Afrika. Olunaku lw'enkya n'abaseveniside nabo baakusabira Nnamunswa okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi ogwa-31 ate olw'Essande n'abakkiriza mu Kristu nabo bakole bwe batyo. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.